Dikenzo bagala kumutta era nga tamanyi oba enkya anaakesa mbiina masaawo ate ye Rema Namakula kiwedde byonna ngenda bankutuuzaako butereevu Dikenzo nga nnyonnyola ensonga zo manyi olunaku olwaleero abadde ne press conference era nga yeebaza abantu bonna abamubeereddewo ku show ye olunaku lw'eggulo naye mukwano birungi si birungi omanye ensonga zino kasita zayingiramu omukyalo okwawukana ne Kenzo ate mu politics bintu bingi happening behind the camera naye mukwano yonna emboozi njikuletedde maasawo ngenda bangi kutuusaako naye ng'essaawa eno nzikiriza nkobaza gweno omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tiddaling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naawe tanawo kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribingako na ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga seerabidde babiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba ate ye Hajati Kaloddo n'akulombera edduwa bw'oba olina kyoyagala oyagala kugenda bweru passport biki ebyo genda kusomere ku dduwa ate buli kimu kibeere nga kikola ki nga kitereera naye nga sina kugenda maaso madde nkusaba ka video kano kampereka like ati kasobole okuba nga keeyongerayo bwe nkugambye bya Dikenzo ngenda bambi kutuusaako maasawo ate ye Rema Namakula olunaku olwaleero avuddeyo n'aposting omanyi leero anniversary ye n'omwami we era ng'agamba olunaku olwaleero baweza emyaka 4 oluvannyuma lwe basisinkana naye ate giri emyaka 3 okuva lwe yamutwala mu bakadde be okuva lwe baakola okwanjula na buli kimu kyonna bw'okimanyi era ng'abantu bano beeraze omukwano era n'amugamba you are one of my best decisions ever bannange omanyi Rema ekintu ky'omukwano omanyi bantu bangi bayogera ebigambo tagenda kuwezaayo mwaka tagenda weza myaka 2 badiya ali myaka 3 ng'atokosa ettooke era nga tusaba bambi Katonda yongera okumukuumirayo mu bufumbo bwe buli kimu kibangwiro manyi ffe wano tubaagaliza birungi byerere tetwagala bad energy naye nga maasawo ngenda bankutuusako story ya Dikenzo nga bwe nakugambye nti olunaku olwaleero yayise press conference era nga ayagala okwebaza abantu buli omu eyabaddewo ku show ye eyabaddewo olunaku lw'eggulo ekkololo naye mukwano ayogedde ebintu ebikwasa ennaku lwaki mba mwogerera kamukutereko ati nawe omwewulireko I sign out mugende mu maaso n'emirimu gyammwe naffe tugende mu maaso n'egyaffe saba mikwano gyange mumusabire nnyo kubanga embeera mwempasibwa si nnungi ebigambo byemulaba ku intaneti ebyo tebikoma eyo waliwo n'abasasulwa ti bw'obusanga mu kafundo oyinza okuyisaamu ekisoobo nabwe gyebali muyinza owulira amasasi nga gabwatuse muyinza owulira nti bawuse amusudde n'amuba ku ttaka mu bbaala muyinza owulira nti emmotoka yabisa omupiira muyinza owulira kina kino olw'abantu abo musabire kubanga buno olunene naye mukama bwatyo yasalawo andeete kuleva eno musobole okubaako byentereeza era ne bwe naaba mwenzi nja kugenda nga omulimu gwa mukama mutuukiriza ate abalala balitangirira munaasobola okwogera ebigambo bino neesazewo byogere nga ndi mulamu okusinzira mu mbeera mwempita tomanyi oba neweekyanyezo kuyita the only time I have to use is this nyogere ebigambo bino bisigale kumanyambibu naye nga mbaagala nnyo ndi musanyufu mwebale kumpagira mwebale kwagala nsi yammwe ne mukyawula mwebale kwawula music mu byobufuzi ne mumati omuyimbi abe muyimbi noona abe kimu nze sisobola gaana kuyimbira mukwano gwange nabbanja nga neetaaga ng'akuŋŋanyiza abantu be ambeereddewo mu bintu bingi nali Ivory Coast nga bwenna spending esente gameka nina okuba erinnya nina okwekweka nina okukola bikinga sente zikulu pulezidenti n'angaasa n'abako basindika akatono kuno kandabirire nga ndi mu mbeera egenda okuvaawo osanga nandituuse osanga nandifunye obuzibu bale nakomyewo nenkola shola emisatu na Uganda kati omuntu oyo yakola ekintu bwekityo ne basindika n'ennyonyi ennyonyi nkeera ntya nemuvuma lwaki omwamba muvume nga yeyandaasa
muvuma ntya muntu yambeererawo mbeera bwetyo omwana otyokulagana n'omuntu mwemuba mukompitinga byange mukompitinge mugende maaso tewali buzibu nawe bwoba olina emikolo gyo gyokuŋŋaanyiza ng'onneetaaga mpita kusanyusiza abantu naye don't be a colonizer